batumiddeko munana abaliko mu Biko Brass Band kati twagirimu kati nga tulina mikwano gyaffe bamuuka bonna bamukalazi bonna baali bangi naye kugambyeko ekyo kati nga oluusi mbeera mu bakatuliki oba oluusi nembeera mu bakristaayo kuba kati ku Sunday ffe twakubanga ennyimba z'ekereziya batututte tukoze tutya n'ebisigadde biringa ebi kati Biko Brass Band oba ekyaliyo ku St. Caroline Lwanga ffe twagisookamu ffe abamu ku baagisookamu so mu mbeera eyo ba Alani ba Peter bonna mbajjukira nekyenjagadde mutugenda n'oyo Karuuna yalimu ye ng'ate akuba trumpet imagine Karuuna nga musiraamu naye ng'ate akuba bandi y'ekkanisa kinyumo twagenda nga tusama omupiira kati ate bandi enyumo singa omupiira quad music omumanyi kati ate bandi ng'enyumo singa ki kati ng'ate nga kinyumo ate nga kyabwereeri abantu balina kibayitanga youth eyo era jazz nkutumiddeko oba gy'oli oye youth ate agimanyi nnyo kati kyengeza kugamba kiriwo ekitintimu bwe tugenda ewa imaamu yambuuza ekibuuzo yanga nti ngenda kubuuza bubuuza bibuuzo naye saagala ansa gwe ddayo birowoozeeko tukwalagana bw'omala obirowoozaako n'ofuna ansa zaabyo ogenda kukomawo olwo ddeni tuwakane naawe nali mwana muto oli imaamu nambuuza nti oli wa ddiini ki wulira akantu awo n'obwegendereza ne mugamba nti ndi mukatuliki naŋŋamba akatuli mwoli sikamanyi imaamu yakugamba bwati yasooka nantiizinga yambuuza oli wa ddiini ki ne mugamba nti ndi mukatuliki nanga akatuli mwoli sikamanyi obwongo ne bugguka omanyi kibayita tiiza yantiizinga naŋŋamba nti lwaki nkugambye akatuli sikamanyi sitegeeza katuli ka bbaati oba ka kufulu oba ka kisumuluzo akatuli tekaliiyo tukwatagana naye obadde tomanyi kyeŋŋenda kugamba waliyo ebintu mu nsi muno nga obiraba bulijjo naye nga tobiwanga budde naye ng'okiyitako awo ate ng'okirimu naye nga tokiwanga budde naye kati bino byebuuzo bye ŋŋenda okukubuuza nga bulijjo obiraba naye ebibuuzo ebyo wobiwa obudde ojja kusiramuka tomanyi Luwarabu kati kola ni kusomero yawe yali muto tomanyi Luwarabu hadithi ndeteza yali muto sitegede oli mwana muto kati Bayibuli nkubuuze yaki ebibuuzo bye nnina okukubuuza oba etuwa bankuwakana naawe nina kubeera n'abafaaza kwanza ndi imaamu mukulembeze ninafuna faaza level y'emu naye kati gwe mwana muto wa Sunday school alina kubuuza bya kito kati kankubuuza ebibuuzo nga buli muntu asobola okubitegeera ne mugamba buuza naŋŋamba nti abasiraamu n'abakristaayo ffenna tukkiriza nti waliyo omuntu yasooka okutondebwa ku nsi nambuuza omuntu oyo yaani ne mugamba nti Adamu nambuuza ddiini ki etuuma erinnya lya Adamu ne mugamba nti zonna naŋŋamba olimba nambuuza wali olabyeko omwana gwe babatiza erinnya lya Adamu mu ekereziya ebbanga lyomazeewo nti babatiza omwana yesentumbwe Adamu nga bamubatiza mu kkanisa naŋŋamba nti ebbanga lyomaze wali olabyeko embaga yonna nga ya Adamu ne Hereni ne mugamba nedda naŋŋamba nti oyo muntu yasooka ku nsi kuno era yeddiini eyasooka noonya eddiini etuuma erinnya eryo yeddiini entuufu etuuma Adamu naŋŋamba ekyebbeeyi kya bbeeyi amannya amalala gonna baagakyusa gonna Isa Jesus Mariamu Mary Yahaya John Yunusu Jona ani omulala ola ani omulala okay Jona bagakyusa Ibrahim Abraham Musa Moses naye Adamu lyagaana okukikuumirayo nanga eyo yeddiini entuufu ey'omuntu eyasooka ku nsi kategedde tu naŋŋamba nti ku nsi kuno
teri yali alabyeko Katonda wonna wonna.